Soma atikeyo yafulumidde mu kye bayita Washington Post ye yasoso gifulumya mu nsi yonna probably kye bayita Washington Post gulire lya America yafuluma nga 12 February mwaka guno naye olwaleero wokebera mu mawulire g'abazungu gonna gaddingana ekintu kye kimu. That means it is an intelligence talking point. Talking point yavudde muba intelligence either muba CIA muba ki bebawadde banamawulire nti kano mukateekemu ofuna bulungi. So buli lolo ba TV nolabanga bali baddingana akantu kekamu katekategereka bulungi manya that is intelligence yeba isingana. They are preparing you for something. So munine gulire Washington Post yafulumya negamba nti mu myezi ejijja maasawo government ya Izilaili egenda kubanga esekula nuclear facilities ez'eggwanga erya Iran. Olunaku lw'olwaleero okebera mu CNN okebera mu NBS mu NBC mu chip gonna amawulire gonna New York Times gonna gakulaga nti essaawa yonna nti Izilaili eyinza okwagala okukuba nuclear facilities eggwanga erya Iran. So mu kusooka nga Trump yakajja yali akiwagira naye recently bw'oba obadde owuliriza ng'ogoberera statements ez'abadde akola zonna agamba nti no bakyayina akakisa akoogerezeganya ne gavumenti y'eggwanga lya Iran. Tujjukire nti waliwo treaties endagaano ezaali zaasayiningibwa mu administration ya Barack Obama ze baali bakola n'eggwanga lya Iran okubanga Iran tekola ezo te upgrading uranium kumutuusa kubanga bakola nuclear weapons. Trump we yajja after Obama n'abijjawo n'abisazaamu. In fact mufunzo oyinza okugamba nti eno embeera yonna okubanga Iran enaatera okubanga ekola ekyokulwanyisa kinnamuzisa byonna biri ku Trump yennyini. Anyways, tujjukire nti mu administration ya namukadde Joe Biden abaddeko ye yali yasalawo ng'agamba nti nga buli Israel lwekyogerako ng'ebagamba temugeza ne mukuba nuclear facilities eggwanga lya Iran. Either waliwo kye yali amanyi abalala kye batamanyi of which tujjukire nga ne Trump tanajja mu office naye yali awagira Izilaili okubanga ekuba nuclear facilities eggwanga lya Iran. Era defense minister w'eggwanga lya Izilaili omupya nga yagala kukozesa akakisa nga Trump yakali akaluluba kube n'agamba it is the best time zino yessaawa yennyini nga tulina president akiwagira ayalidde. Tumaze okubanga tujjako Bashar al-Assad, tumaze okubanga tujjako tukuba aba Hezbollah biki according to them sigamba nti babakola nga bagamba ke kakisa kalungi naye Trump olwaze mu office n'agamba nedda tulina okusooka twogerezeganye ne bano aba Iran, tulina okusooka tutuule nabo tuteese tubawulirize kiki ekigenda mu maaso ddala ekituufu ku side eyo. Meaning the window has closed okubanga Abaisirairi baagala okubanga bakola ki bakuba facilities eggwanga lya Iran. So mwene embeera ey'okubanga bakuba facilities eggwanga lya Iran kyanditambudde kitya kibeera kyetaaga kijja kuba kyetaagisa nti Izilaili ne America bakombining forces. Normally of course Bungereza ebeerawo bakombining forces bagende mu ggwanga lya Iran bakube. Mfuna bulungi baba Izilaili bakakasa ensi obagala okukakasa nti Iran kati nafu given nti Syria yagwa aba Hezbollah babakubamu aba Hamas babakubyemu aba Yemen babakubyemu bo bagala okutegeeza nti noki nti banafu ke kaseera bagende bakube. Naye abantu kye batakakasa nti kye batamanyi nti eno embeera singa ebeerawo America ne Israel ne bagenda ne baluma kiba kitegeeza nti America eba yeetabye mu lutalo luno direct. Meaning zino bases z'Amerika zonna eziri mu Middle East
zibeera fair game. Ekyo abayirani bakibagamba dda, it's not a secret. Naye recently mu Trump kubanga ayogera yagamba tekigenda kubeera, it's not going to happen. Abantu bakisuubira nti we kigenda okubeera, ekija kyogera nga mwe nkyogedde exact. Nagamba nti abantu basuubira nti America ne Izilaili bajja kugenda bakube. Nagamba nti tekigenda kubeera, tugenda kusooka twogere. So all of a sudden eno article eri mu kutambula buli wamu, meaning there is waliwo kye baagala okubanga bayisaawo. So tulina okusiga, we just have to keep our eyes open okurebi to everything. Naye gwe kyoba omanya nti they do not know, tebamanyi nti it is not easy kubanga wabombinga nuclear facilities z'eggwanga lya Iran nsonga ziri very buried very deep under the mountains. Naye wadde bwe baba bakikoze kiba kitegeeza nti gloves are off now. Baba balina okuba, they do not know the response that eggwanga lya Iran gye lisobola okukola. Ekyo nakyo kiri awo lwansonga omukulembeze w'eggwanga lya Iran Ayatollah Ali Khamenei yagamba dda Abaisirairi mbu ye oba eggwanga lye teryetaaga mukka gwa butwa oba ezo zibbomu namuzisa. Yabagamba nti ye yeetaaga ekintu kimu, yeetaaga omuzinga ogusobola okugenda wa we baba bagusonze nga teguyimiriziddwa. N'abagamba nti ezo nuclear abali Abaisirairi bazibakolera dda. Nfuna bulungi bwe babeera n'omuzinga nga gusobola okugenda we bagusonze nga tewali kisobola guyimiriza, that means basobola okuba ze zibbomu namuzisa ez'Abaisirairi ne zibeetulisiza directly. That was his statement. Yagamba mwazi tukolera dda. We don't need to make them to destroy. Nedda, you already made them for us. We just need something that can get to them.